omusajja oyo gumulaba ku lutimba mwita Roman Reigns ekigambo ekyo n'abantu be nali nabo naye kitegeeza kimulowooza. Rooma ekola ki wangi? Rooma efuga, Roman Reigns. Rumi ekola ki? Era omusajja ono wamaanyi nnyo mu lesolingi, wayingira mulingi okumuwona osima oba osimatuse nnyo. Mwala ekigambo ekyo. Era ng'ogyeko Roman Reigns abasajja bano eno oba batunulidde bali babiri ne banna abalala ndowooza bafaana gwe bakakosi ke kamu kaliko the Roman Legacy, omukolo gwaki gwa Roma. Balesola bonna nga sina kweyongerayo buli area, buli channel, buli mukutu sitaani ayiseemu promoting bwa papa kwayi buli ku ntebe ye. Twaliko wano mundi ogwedde nga tuyiga abooluganda, twaliko lwaggulo ne waliwo ekibuzo kyagamba nti naye abooluganda papa ye ali beyond okulokolebwa. Alamaga ndi mune ebyo Mukama yabikola ki? Ayimanya abantu bagamba nti buli omu ayogera kyakola ki? Ngalege mazima buli omu alina endowooza ye. Nekino kigambo kibagamba ndi ku TV nkiddamu, papa talina ssuubi. Muwulire ekigambo ekyo kiba nti Bible egamba nti come out of her my teri muntu na mulondo yabwa papa nga tamaze kukola ndagaano na sitaani nti woligwa wendikola ki? Wendigwa woligwa. Ebyo bitegedde abooluganda ovanga ku muntu oyandika gwe byawandiikako specifically nga ye wa Katonda nga byo nenabbi yawandiika specifically nga amunokola nti mulabe waani uva ku bano ne mafina alina essuubi ery'obulokozi. Kabaka ganda alina essuubi lyaki? Lowooza ku president bona bona abakoze n'evulugu n'amini oba yenenya sima naye alina essuubi ery'obuki? Ne Nabukadduneeza naye alina essuubi, yafuna essuubi ly'obulokozi ate aliba muwanguzi kubanga yafa amaze otegera Katonda yakola eggulu n'ensi. Naye papa talina ssuubi. Ekyo so kyoga emirundi emirundi ankyawa n'akola ki? Naye era yukamali agafumako bagayita New York Times gagamba nti New Roman Empire. Roman Empire mpanalako ekifaananyi kya papa nga ayimiridde bw'ati. Neno mujjuka Roman Empire si yali eyokuna. Roman Empire empya ng'eri mu kyambalo kya ddiini. Kasokeza statement eno mutegere omulimu gwaffe edoke mpolenga akatambika father kalina kagadde nnyo mukajjukira mwe temuli ate akalabye. Naye njagala tukapuleyinge buli mwaka kole ki? Seba amaloboozi gange ganaagenda wano aga video zange wano tegagende gaali genze bannaaye. Mujjukira kandi akafaananyi ako sijalima kukalaga akafaananyi ako mulaba ndowooza eribizi eryo ngirikwani mulyabye eribizi lijja kujja liriko Roman Catholic Church nesiise ekereziya nti mbizi temugaa nti ndi mukuvuma n'ekereziya akatambisi akafaananyi sinze yakakola. Naye wenjagala tutunule abakulu ennyo bwe bwana obulinga obwakabizi buno obuyonka akabizi wansi obwana obwo buliko ekigambo Christianity. Buliko ekigambo Christianity ey'ekiseera kino eri ku nkola z'ekereziya eza Roma enkafiiri enywa Bayibuli yali bagikuye eri wano mabbali ebakuba gikuye n'omugongo basudde n'eri. Munegera ekigambo ekyo ensi yonna kaakati mujjukire embizi it is unclean. Kyensonga ky'osanya nakozesa embizi si kuvuma ekereziya nti mbizi no si yali issue. Naye kwe kulaga ekintu ekyali kirongoofu yekifeeding abantu ababeera oyita abalongoofu. Olowooze ebintu bino wammanga olowooze ku Sande banywa maama ekereziya si ekiri ebyomuzisa okubiri ebirongoofu n'ebirongoofu bali ku maama banywa. Abanywi b'omwenge bali ku maama ekereziya kubakola ki?
abantu abayigiriza nti omuntu wafa asigala ategeera balina okumamaani okweyita ebitiibwa bya Katonda mamaani. Ekereziya yeyita ebitiibwa bya Katonda n'amadiini gonna kati ganywedde geeyita n'ekibiina ekitiibwa ekya General Conference of SDA kyoko kikola ki kiryoka kinywa. These are the 7 women of Isaiah chapter 4. Be bakazi omusanvu aba Isaiah essula y'okumeka ey'okuna. Bayibuli beyogerako abakazi 7 ku lunaku olwo bali okwata ku musajja atya Yesu Kristo, Christianity gye boogerako. Naye nga bagamba omusajja oyo leka tulye emmere yaffe, leka twambale ebyambalo nga byaffe, leka tuyitibwe erinnya lyo. Kimu kye twagala only let us be called by thy name to take away our reproach. Leka tuyitibwe erinnya Christianity tugiweko ekivume tuli bakafiiri. Naye nga emigongo bagituuza Rooma mu Roman Reigns bali mu kukola ki in the name of Christianity. Era ekyo ekikonvinsinze ensi nti these men are servants of God, but indeed these are wolves in sheep's clothing. Misege mu kyambalo kyaki kyendiga ekyobukristaayo. Ebiganda tubibuulira nti tulina essanyu okulaba nga tubibuulira nga tufumirira, n'ebigambo bino mbibuulira n'obulumi abooluganda mbabuulira ebigambo bino. Sibibuulira nti ndi musanyufu. Twandirese Ekereziya n'egwagwawolabyeyo kubanga Mukama agiyita nnyina waaki. Ow'emizizo gy'ensi twagimanya dda n'omulokola agimanyi nti nfu yadde ali ku ssande ye gye baateekawo. Naye buli muntu agikola ki? Twaligirese kuba buli n'abasamize bakimanyi nti abo bo baffe. Naye omukristaayo n'ateetantala kwegatta ku mulabe wa Kristo kussa kimu naki. Twayiga ebyokuyiga bingi nnyo wano ebyali byogera ku Ekereziya mubijjukira. Ebyokuyiga ebyo nga ngero essula ey'okuna Bayibuli n'essula ey'okubiri nkisula za njawulo nga mubuulizi atubuulira nti mwana wange weewala omukazi omuki, weewala omukazi omwenzi. Bingi eyogera nti akamwa ke kagonda ng'omubisi gw'enjuki. Amakulu gagenda mu kufa naye tosobola kukimanya. Ku nkomerero yaago gali ng'omuki omususa. Gakkira mu mugombe. They are movable but thou canst see. Tosobola kukikola ki? Tegateredde, teganywedde, tegayimiridde kubanga gakufa. Naye gwe gabuzaabuzizza olw'ebirungi by'ofuna gakutwala mu kufa nga tosobodde kukitegeera. Naye mwana wange Mukama nga alabula ayigiri naye anaawuliza eddoboozi nga mu Zabbuli essula esooka ndi alina omukisa omuntu atambula mu kuteesa kw'abaki kw'ababi. Mukama n'otegeera nti bw'otambudde mu kuteesa kw'otwala omukisa gwa Katonda ogwo n'ozuukuka olina omukisa. Naye ensi obukristaayo buli mu kuyonka ku maama w'abenzi, buli fed by paganism in the garment of Christianity. Come out of my people ekyokulya kyaffe kye tuliko entakera mu kifumu abantu bange. Kasooka esome statement eno mugirabe abali ku TV. Kale statement eno n'abooluganda bano mujja kugiraba oluvannyuma. Statement eno eri mu kitabo ekiyitibwa kasooka nzigyeyo ekifaananyi kino eri mu kitabo ekiyitibwa Testimony to Ministers, page 18, paragraph esooka. Aga the perils of the last days are upon us. Tiakati abaga kenda kusesembayo katukoze eki katusemberedde oba katukali kuffe katuse. And our work we are to warn the people of the danger they are in. Omulimu gwaffe kulabula abantu akabi ke tukola ki kebalimu oba ke tulimu. Let not the ceremony sins which prophecy has revealed be left untouched. Tuleme kuleka ebintu bikulu ennyo obunabbi obukoonyeeko tuleke nga tubikoneddwako yadde obuki tubibuuke. Let them not be left untouched. TM 118 tusoma paragraph esooka. If our people were half awake, abana fubanga bali kitundu nga bazukuseeko kitundu, if they realized
the nearness of the events, nearness of the events portrayed in the Revelation. Obanga bali bazukusa yategeera okusembera kw'eyo yayogerwako mu kubikulirwa. A reformation will be wrought in our churches. Okudda obujja kwandibadde kuleetera mu makanisa ga, and many more would believe the message. Bantu bangi balikkiriza obubaka. Kategeeza ki akagambo kano? Mukimanyi nti abakristaayo bangi, abadiventi bangi batya okubulya message eno kubanga tebaagala kutiisa abantu b'ebweru. Nabo tebaagala kuzuukuka kukanga abantu ba kkanisa bajja ebintu bino bitiisa bijja bakanga. Naye Mukama agaye singa twandibeere tutegedde obunnabbi buno ne tukolanga obutugamba nti abantu abali ebweru bandibadde bafuna effect ya message eno mu maanyi gaayo. Naye ekikisiza okugiziimeeza obutagenda mu maaso, abakristaayo bennyini be bagisimbidde kuuli. Noweesi n'agamba olaba ne gundi agikoze bw'ati nzaani. Olaba nabo tebabikkiriza nzaani. Olaba NCDA nayo ina obusamize logo yawe 666 nzaani ava mu busamize bwe waffe. Nzaani agala okusamira emmandwa z'ekika nga n'abasumba bakikola ki? Oba pasita gundi akola bw'ati nzaani atakola bwenti. Kiwadde abantu b'ensi obutwe kubanga batwala Christianity n'enjiri ya Katonda ng'ekitalina maki. N'enjiri neefuna obuzibu, tekyawuliza, tekyasibako mwoyo kubanga abagibuulira egaanye okubanga ebuulirwa wakati mu ffe. Abandi badde bagibuulira, in fact so abagibuulira abandi badde bagikola ki? Mukama agambye nti singa message ebuulira nga bw'alina okubuulirwa, reformation yandirabise ey'amaanyi nti era bantu bangi balikkiriza message eno. Naye akantu akavuddeko waggulu Mukama agambye, let not the Solomon sins which prophecy has revealed be left untouched. Era abantu bamayi tugamba nti enjiri embulya ya bulokozi kati nzi kati okumbulya ensolo binyamba ki? Zikiriza kusefa nazuukira n'olya kerere. Nonsense. Kitabo kyakubikulwa Bayibuli egamba essula esooka okubikwa kwa Yesu Kristo kwewa Yokaana omuweereza okuli abantu benatera okubaawo ki? This is the revelation of Jesus Christ. Okubuulira ensolo bwa Papa. You are revealing Christ. Okubuulira obubonero omusanvu, okubuulira ebwatuka omusanvu, okubuulira malayika omusanvu, ebibonyoobonyo omusanvu, okubuulira nnyina w'abeezi n'omwanika, okubuulira ensolo eyava mu mazzi, ensolo eyava mu nsi, omukazi atudde ku nsolo. You are revealing, it is the revelation of Christ. Okulaga omulabe wa Kristo, oba obikola Kristo n'okumusitula mu bbanga. Bw'oba otalaga mulabe wa Kristo, kitiibwa okulaba nga n'omulabe wa Kristo afaanana ng'owa Kristo. Naye n'okumwanika ensi etegere Kristo w'amazima n'ow'obuki? N'obulimba ensi eyawule agaanaagane buki? That's why message ntugibuulira abantu baawule balina okuvudda ku bigambo nakweyita. Nkiza ndi musajja wa Katonda. Ebyo bikome. Leka ebikola bikole ki? Kati statement eno egera maaso n'egamba bw'eti. Ebigambo bino nabyagadde nnyo bikulu mu buwuliriza abooluganda abaana ba Katonda kubanga bikulu nnyo. Bwe tweyongerayo gera maaso n'agamba gamba bw'ati, the last great conflict, and some 3 SM is book 3 page 12 3 SM 412 paragraph nsome esooka agamba the last great conflict is before us nti akati abaga akane katwolekedde, but help is to come to all who love God and obey his law. Nye Mukama agenda kuwa obuyambi abo bonna abaagala Katonda nga bagondera etteeka lyani. And earth tekera sabbiiti temulowooza nti etteeka liba n'obuyinza bwa sabbiiti ntegeeza abakumi ba sabbiiti. And omukumi wa sabbiiti yasobola okwekuuma n'amanya nti sirina kwenda nakubba nakutta. Naye omuntu atayenda tasobola kutegeera bulungi wa sabbiiti ng'agiganye n'obwende amala biseera ne bw'ayenda nga tewali tabu. Ategeera obukulu bwa sabbiiti yasobola otegeera etteeka amakulu gaalyo. Agenda maaso n'agamba the earth ensi, the whole earth ensi yonna is to be lighted of God. Yakumulisibwa ekitiibwa kyani abooluganda? Another angel, bamalayika abasatu ne mulala ng'akola ki? Another angel is to come down from heaven, wakuka kuva mu ggulu. This angel represents
the giving of the loud cry. Malaika ono alaga okuwa kw'obubaka obw'oluyoogaano, which is to come from those who are preparing to cry mightily. Agenda okuva mu abo abateekateeka okukaba n'amaanyi okwogera waggulu eddoboozi enyogerako cry mightily, okwogera eddoboozi eddene with a strong voice. Babylon the great is falling. Ababula message nti Babylon kikoze eki, kigude kikoze eki. And it's become the habitation of devils. Kifuuse ekiro ky'abalubaale. And the hold of every unclean and hateful bird. Mulaba bagenda okuba malayika oyo in fact kambawuleko ye mwoyo omuki yagenda okukka mu maanyi atu empowering olwa message eneebuulirwa. Tagenda kukka, tagenda kukola mulimu ogwo before okubulira, agenda kukola omulimu guno, agenda kuweebwa ababuulira etteeka lya Katonda. Tagenda kuwa omuntu wali mu kanisa ali ku fundraising saawa eno, tali mwoyo mutukuvu. Tagenda kuwa ng'okuganya mutayimbwa saawa zino gwa ddwaliro, tali muntu wagenda kuwa mwoyo ng'ali mu kuteekateka kuzimba ddwaliro lya kutirimbula abantu ba Katonda, taliyo, otalina mwoyo. Abamugoberera bazeewo amaaso. Bw'olaba ekkanisa ng'olaba eno pomedi bakunganya mutayimbwa, abo bamusibe kulembeddwa baki? Mwoyo agenda kuwa abantu abo, ogwo si mulimu gwa Katonda, mulimu gwa Setaani. Mukama atuwa mulimu gumu ogw'okukola kuzimba sanitariums. Nga tukozesa obuki? Obutonde, so si kemiko z'abaana abasajja abaga otirimbula otumalawo. Gye ebiri gye tutinnya gy'ekalu ya Katonda omulamu mwakola ki? Atugaana ogijaajaamye gyonoona. Ono batugaana obwenzi. Naye kuba kubamu kemiko ezitutta obussi. Kyobola tujja kusitula eddoboozi lijja kuddamu lyogerwe entakera vaccine ya bulabe. Omukristaayo ogenda n'okwisa vaccine ng'otegedde message eno teri ggulu nkiddamu. Omukristaayo okusitula n'otambula ekigere kyo n'ogenda mu ddwaliro bakukuba empiso, bakuba omutwa, bakube tumujjukira sabbiiti ewedde twamanya mulimu babuta nanoleza bullets, mulimu njabuyita bugirita omutabisobola kulabika. Nano kitegeeza akantu akasirikitwa akatonda ki? Amakulu gaabo teri omuntu nga amize jirita nga bajasiza amacupa n'agamira asobola okuwona. Bwe bakuba obugirita mu musaayi osobola okulifukavalinga omusaayi ogwo ne guddamu, kubanga guyingiddemu obuuma obutasobola kulabika ate nga buli muli bukusaanyawo busaanya. That's why baba emyaka egi teri white blood cell esobola kulwanyisa jirita n'egikuba. Nkiddamu, teri white blood cell esobola kulwanyisa jirita n'egikola ki? Abasabbi tewedde mubijjukira. Gwe omukristaayo n'ogamba nti kangene neweteekemu omuguwa neetugende ebeete, kubanga njaga kuwummula mirembe, Yesu Kristo ansange. Simanyi teri ggulu. Ekyo nkyogera amaaso ga kamera zo ekifaananyi kyali kivuddirawo kankizeeko. Teri ggulu. Kafaananyi Katonda mujja sembera TV. Teri ggulu eri omuntu eyeekubisizza vaccine ng'otegedde omusana guno. Abo balimbalimba musimanyi mbu era Mukama mubiri n'omusajja bigenda sikira bakabaka ba Katonda simanyi era Mukama tunalinya kunjabe z'obusaka gy'olinnyeeko ng'olaba. Olinya kunjaba nga olaba mbu Mukama agikutaase ejja kkubo gy'ofe nga takuyamba ne Setaani nga bali akuwa bulatti. Mukama agambye atya? Tumazeeyo statement eyo kaneeyongereyo. Agenda maaso n'agamba ebigambo bino. Agenda maaso n'atugamba bw'ati. Mugirabye statement eyo yabaluga. Agenda maaso n'agamba. Agamba bw'ati. 3SM 412 paragraph ey'okuli agamba bw'ati. We have a testing message. Tunabako obukola ki? Obugezesa, obukebera, obukema, obukebera ne bulaba mazima n'obuki. Tulina amakulu ekitala. And I am instructed to give okuwa abantu. And I am instructed to say, era Mukama ndagidde okugamba to our people eri abantu baffe, unify. Mulaka kafaananyi kenkwesiza ku lutimba ako abanakala mujakala nga time yake etuuse. Mufaanagane mukole ki? Mufaanagane. Naye agenda maaso agamba but we are not to unify with those who are departing from the faith. Tetulina kufaanagana n'abo abeeyawula okuva ku baki? Ono kamalikiza akambo kano manyi TSDA General Conference yasalawo okufaanagana n'abeeyawula ku mazima. Mukimanyi ekyo? Mujja kukimanya ate era mukimanyi temujjukira kijjukire.
kubanga bamala dokoti akabonero ka papa omukulembeze wabe namala okugamba nti there is another universal and true Catholic organization, the SDA Church. They have unified with the harlot. So unify tujetagane. We should not unify with those who are making shipwreck of who are departing from truth. Abava kumazima ekelesi eva kumazima abasema bava kumazima abako bongera kuva kumachi umalive nogera mutula ufanagane ne ubonero bomukozesa okulaga ndi nze nimo kristayo agasala ne mufuyifayinga n'abakafiri bekiri okubeera kino kidde kulevo yafe mu kanisa nawe mukrista atudde wano omwana wa Katonda mukama akugana okuyunifayinga n'abaki n'aboluganda abavudde ku mazima. You cannot unify with a brother who is against the truth. You cannot. Buli wo unifyinga n'oluganda avudde ku mazima ga Katonda nawe ofuuka mukono gwoyo omulabe waani. Bible ga yegatta n'omwezi bafuuka omubiri gutya ku story ayenda okuva Katonda ne yegatta ne mbeera mwenna nga musa kimu nawe oli mubiri gumu n'oli omwenzi kwati musobola kutambulamu nga temwebeze kutabagana abakristaayo. Agamaso n'agamba with our agamanti giving it to seducing spirits and doctrines of the devil nga bawulira emyogi kyama n'okuyigiza kw'abasetaani with our hearts sweet emitima gyaffe nga gyagenda miwomerevu and kind era nga gya kisa and true era nga gy'amazima we are to go forth tulina okugenda mu maaso to proclaim the message okuwulira obuki obubaka giving no heed to those who lead away from the truth nga tuwuliriza abo abakulembera okuva ku maki tubazimana n'abantu gaffe tubutawana uliza kasasiro omuntu anone n'anonya mazima ga Katonda towa setaani ki gasiya muganda nge Samu don't give heed towuliriza bajja kwogera gwe mulimu gwawe tebanabiga nagamba nti gye wagenda watuufu kiki kyobasuubiramu obasuubira kujja bagenda bane abaluganda bale kusinza bale promo radio batwakalango banna abaluganda mulabe nnyo mu TV mubisuubira kale onawuliza kasasiro we nakumalamu amaanyi Bible twalitandika Yesu Kristo yamaze okugamba nti abasajja bane mukyawati nga Mukama mulungamiza ebigambo byogeraga nti abayudaaya abakulembeze abayudaaya baatandika okwogera abasajja bane bali babulira enjiri tibakambwe nnyo ate si bayivu. Tivatero tubuza gwe wasomeramu wa obusumba oli muyivu ani amusako emikono ani ataka kuyokana emikono kati kanbaleka ekigambo kineno buli muntu anabulira enjiri y'amazima Katonda yakuza yakuwa omukisa ngo kuva mu lubuto lwa nnyoko ne bakuzaala Mukama yakulonda okukola omulimu gwe mu bwesigwa n'amaki bw'olirinda emikono gya Kajoba emikono gya Kakembo emikono gya Mate emikono gya niyo nena Teddy Wilson emikono gya Archbishop Spirit Kizito Lwanga tolibulira njiri kwa tali jikuteekako kwa bali jikuteekako toyise mu institution zaabwe ogenda kubavumirira girinde giri bayinga ejijjanga ojyesha wawadde kodda ojja kuzikira nabo. So kino kiragala Mukama agambye abo tetugenda kwegatta nabo nga mulaba akafaananyi ako olina okusitandinga sinjula nga weyawudde ku nkuyanja y'abaki if possible ng'enkuyanja emaze okugamba nti ffe tugenda kutambulamu ne setaani waffe you stand sinjula yawukana ku baki ne tubaweka tobaki waliwo akuli okumpi atagenda kwabula Mukama waffe goba mwana we omuganzi nti tulinga munye ya liiso lyani Katonda tuli munye ya liiso lye esinga etabanguse tukanulidde amaaso ejjeyo enjala ng'agamba mukwateko ne babasazewo nti okumukwata kagamba ndi kale nkukkiriza mukwateko naye oyo wange kubanga lugero lulina okutambula Mukama waffe lukola ki nina ekigambo kimu assurance gye nnina guno mulimu tetugukolera mu loosi naye abaweereza paapa mugenda kukola loosi mbabuulira mugenda kukola loosi musinza muli mu kugoberera ekitonde ekyettima sitaani kye yafuula ekyettima papa se erina obukyayina human race
nabagamba mundi ogwedde nti entalo vaccine bikyoyinza okukoza bisiyaga byonna birinamu muki muweereza mu bwakabaka obwo bulina n'obukyayi buyinza okugamba nti yaffe tetukyamwetaaga n'ovaawo ne mukama waffe yajazibe n'obuki n'ababi mwattu abaagala naye kino nkiddamu mubaayagala eyatula ku ntebe ya sitaani wetaliimu kubanga ye ali in direct opposition against him tamwagalira ddala naye mukama weyateesa aleme kumwagala yeyezikiriza eka yasalawo okukyawa katonda we wiringire ate nga munaye mukama talina kyakkola bajja kufa ate anaabakakabukasa okukyuka anaabakabukasa okufuuka abaweereza be anaabakabukasa okumugoberera bwe kinaaba obudde bwe butono naye asome statement zino eno mbeka akatambi kengenda okupuleyinga mukalabe omulimu ogwakwasibwa mutiye mu page 17 paragraph eyokutaano Bible egamba oyo bunabbi agamba okuyita mu Ellen G. White in the very time in which we live mu kiseera kino kyennyini kye tulimu TM 117 paragraph eyokutaano gye nsoma mu kiseera kino kitumu kyennyini nyini the Lord has called his people and has given them a message mukama tubeya mukama ayisa abantu era badoba kubokola ki obwokubuulira he has called them to expose abayisa okwanika the wickedness obugwagwa of the man of sin omwana owokola ki owokwonoona who has made the sandalo a distinctive power ataddewo sandalo nga obuyinza obukoze eki obwetongodde obuyimiridde who has thought to change times and laws alowoozeza okwanisa ebiseera naki and laws yes mutega katonda and to oppress the people of God who stand firmly n'okujeeza abantu batonda bayimiridde nga banywedde to honor him by keeping the only true Sabbath, the Sabbath of creation unto the Lord. N'abo basazeewo okukuuma Sabbiiti Katonda entukuvu eri ani eri Mukama nabagambako abooluganda Sabbiiti tetusobola kugitukuza kyoba Bayibuli y'Oluganda yakyamya mbujjukira ennaku Sabbiiti okulutukuzanga gw'otukuze Sabbiiti nga naawe weetaaga kutukuzibwa naye yagamba lukume nga luki toluzannyirako olwo lwatukuzibwa dda ennaku 6 kola omale ebibyo byonna bimalirize tobireeta ku nnaku lwani musajja n'aleeta amupapali mu kanisa bw'omugole wa wiiki n'aleeta amupapali mu kanisa tugenda kutunda biri omulundi gumu nyumba kitaamu kifudde empuku y'abaki y'abanyazi ebyandikola tebisoma tulina Bayibuli npeeje twakuba edda abasajja ab'amaanyi kye baakolanga sedde ne kakati musajja w'amaanyi wabanga agenda okkuba omuntu akasajja kanafuka kwata omuggo ne kajja kamusinsimula oguggo gwe kaleese gwakajjako n'akasabuza ne kaddayo musi oluusi n'okufa ne kakola ki kakati Bayibuli gye baakuba si yaabwe ya Katonda naye abaagikuba mulimu amadiini go gye tukozesa okuba n'ensobi ze bakola ki zetambuliramu naye si bokka tebugamba nti ekigambo kireno waluganda yagamba nti waba oluganda bafudde Bayibuli omuggo bagukubye baki balala gwe toddamu kola bwoti kyamugbeera ne kyakola gwafuka kibooka esabula abalala naye mwana tuyima tuguye tegubusabulako era kizibu nnyo omuntu okwekuba bagambanga abazadde nga tukoze emisango gwe kuba oli naawe kuba ono kubanga teyasobola kwekuba ne yeerumya naye omuntu wakwata omuggo gukubya omulala naye wagukyusa gukubya neguma abantu asinga tebagala muggo guno kubakuba bagala gukubya baki naye Mukama agambye nti omusajja ono yateekawo obuki osande ng'amaanyi ag'enjawulo era n'ajeeza abantu bakatonda bayimiridde ku tteeka lya Katonda akatambi ako mukalaba kali ku lutimbe mujja kukalaba oluvannyuma mulaba bigenda maaso mu nsi Portugal ngenda tazannya akatambi ako nga kalamba kasuke nkazannya endowooza olwakadde
naye simanyi mujja funa maloboozi naye ngenda kuba nkogereramu banga maloboozi gayinza okuba amazibu naye galagenda kuba amazibu waliwo ebbugumu ly'amaanyi mu mawanga g'ebweru sikyo Bufalansa Madagascar Portugal yona ebbugumu lingi ensangi zino wildfires webale nnyo zikwata emiriro mwanooza omusajja ali ku lutimbe abadde azze batanaba kale ajja kujja naye mbalaga Spain ambulera ziringa ambulera abantu ebbugumu likola ki nze ngenze maaso naye kandi speed maaso n'abali ku TV mujja beera oluvannyuma abantu obubwa bwabwe babukutte n'obukwata mubanga babusitudde bukyagumiikiriza kubona buwejjawejja buweziwezi abantu bambala kali open roof ebbugumu liringa ki tewali buli wamu Spain Portugal Bufalansa mmenye wandekewa ebbugumu liringa ebbugumu naye kadambi katandise endowooza Portugal mulaba ndowooza emiriro wildfires naye owotundigundi eno nga etandika eriko omuntu ogamba nti is climate change to blame for extreme heat in Europe nti enkyukakyuka ya budde gye tuba tunenya olw'ebbugumu erisituse nnyo mu Bulaaya nanolega BBC genzannya kino mujjukire papa ze ali mu ku advocatinga abuulira asoosowaza ekintu kya climate change naye ebigenda va mu climate change kino mbebuulya abooluganda pulaani nnene naye simanyi lwaki tompadde ku maloboozi gano kale abali ku lutimbe tunaabanyonyola UK ate agawano tegasoboke wangi amaloboozi geetaagisa wano wengenda wakulu nnyo nga bwe tugenda maaso nga tukola ku byamaloboozi kangendeko eno mbalage wembadde nsoma ku climate change tugo wala nawalala wonna wonna ngenda soma statement eno kati tumale gituukako emilyo gino eno egikwata agamba bwati mu Christian Service page 15 paragraph esooka agamba it is on the law of God that the last great struggle of the controversy between Christ and his angels and Satan and his angels will come. Tuzukenye tuliza abantu wana abooluganda CHS Christian Service page 15 paragraph esooka zuukuka gwe mwoyo wange leta amaanyi go engule Yesu jatuwa yetaaga kwewayo ddoboozi ly'omununuzi ng'ayita baana be ye mugabi w'ebirabo eri ggwe ne bonna abajulirwa bangi nnyo balaba by'okola byonna ebyedda bireke ogende mu maaso Yesu omwanjuzi waffe mu lugendo luno tuwe mugwe tuwangule tutuke mu ggulu Mukama waffe yeebazibwe. CHS 155 paragraph esooka gamba bw'ati it is on the law of God kiri ku tteeka lya Katonda that the last great struggle totawulo olw'amaanyi olusembayo of the controversy olw'olutalo between Christ and his angels wakati wa Kristo n'abaki ne malayika be and Satan and his angels will come nti ne Satan ne malayika be olugenda okubeera Kristo ne Yesu ne Satani bateno eri ku tteeka lya Katonda yeikene okubako olutalo luno olunene ate nga sabiti y'ensonga eki ayamaaso n'agamba
and it will be decisive for all the world. Buli muntu wansi wenju agenda kusalawo. Hey, wanadwa basaga no kusaga. You must decide whether you like it or you must decide. Tugenda kusalawo whether we like it or ndagenda masona agamba. Many in responsible positions abasajja mu bifo eby'obuvunanyizibwa will not only ignore and despise the Sabbath themselves. Tagenda kunyoma sabiri na kugigina walinga bokaboka. But from the sacred desk yokuva mu bifo ebitukufu. Bayagala kwa Sabbath keeper in fact. A sacred desk n'abakulu abali mu buyinza will urge upon the people the observance of the first day of the week. Bagenda kugamba abantu bakumira olunaku lwa Sande olusooka ki olusooka, pleading tradition and custom nga bayayana nga begayirira obulombolombo bulombolombo in behalf of this man-made institution, nga bawanirira institution yaki y'omuntu gye yeekolera obuki obwekolezi man-made institution yene y'ekicupuli ewa papa gye bateekawo. Agambye olutalo olugisemba luli wakati wa tteeka lya Katonda na tteeka lyaki. Agamba so n'agamba paragraph ey'okubiri negala esobya 19 1904 njogera ku nabbi si bano bannabbi abazuuka nagamba Mukama yandaze ogenda kulinnya ennyonyi si benjogera kaabo bano semu nabbi kakande nabbi gwavaayo buli nabbi emiranga bitooke twogera ku nabbi ayi tested n'abeera proved n'alagane ne signs eziproving nti nabbi wani nali Daniel nabbi signs zatuuka ku Daniel nabbi nga afuna obunabbi ne Ellen White zezimwe zamutuukako in public so si mu bisenge gye bafunira obunabbi. Agenda maaso n'agamba they will point to calamities bagenda songa ku butyabaga on land and sea, ku nyanja ne ku luki ne ku lukalu, to the storms of wind, ku miyaga gy'empewo and floods n'emigga n'amazzi sole flood amataba, the earthquakes musisi, the destruction by fire okuzikiriza n'emiriro as judgments indicating God's displeasure because Sunday is not sacredly observed. Agenda eriwo bwemulaba kamuleke ebigambo bino ebintu Sitaani yabikola. Emiriro yagikola ki? Yagikuma. Emiyaga yagiteekawo. Amataba yagateekawo. Kubanga mukyati yati agamba nti yasoma laboratories za Katonda naye gabasobola okucyankalanya ebintu ebivaamu akatyabaga kyoba nti tasobola Katonda kirungi Sitaani acyankalanya kirungi ekifo abavaamu ekibi. Tibana ajaga musajja nti yagala mukazi muli musajja muno ebisiyaga bigende maaso. Tewandi kajja kutonda lumonde mulungi ajja kudda lumonde Katonda mulungi amucyange kyanga aveemu ekimondo kigenda okukulwaza. Acyange kyanga ogukoko ogukulya mu weeks 2 agujje mu nkoko ennungi acyanga atabule ajjemu bulidi yenko gyagala okukuwa bwato gwe mulimu gwe n'emiyaga gino atabula nature nevaamu obutyabaga ne agenda gyagadde eriwa tyalwaloze nti okujemera Sunday ekirese obutyabaga buliwa weyagala maaso n'agamba these calamities will increase more and more. Obutyabaga buno ogenda kwengera entakera. One disaster will follow upon the heels of another. Nti wano oli akagambo kano obutyabaga buno bugenda kubanga bulinnya kagere kano kakavoga kalakola ki kigere ku kigere omuyaga guyise kikumunta amataba gajje mataba gamaze okuyitawo omuliro gukole ki obwanga kaga ennyonyi zigwe amata buli enjala webale nnyo Kalamajja munyala bekiriyo buli wamu tukyali ku Kalamajja Ukraine otolo kyayinda will follow upon heels of another. Nga lwetola situla kigere ng'olalokoze eki yensi mwe tuli agambye nti will come more and more, will increase, and those who make avoid the law of God bana bajjanye etteeka lya Katonda wuli awagamba will point bajja kusonga to the few eri abatono who are keeping the Sabbath of the first commandment abakuma ekisabiti ekiragiro ekyokumeka as the ones who are bringing wrath upon the world nga balesa obusungu ku nsi. Abafe baveewo si batubonyabonya
Mwa kigambo kya Uganda ayamaso n'agamba this falsehood is Satan's device that he may ensnare the unwary. Zino nkola za Satani zataddewo bw'atatekewo butyabaga mulowooza senga covid tebamuteekawo ani yandibadde akkiriza lockdown nebula mwatidde eri bafudde eno kinaana eno 7 eno 2 wowe tuyingire tosemberera kubanga bawozo bateekamu eki entiisa kati buli kyabanaleeta mujjako ma ngoddewa obeegala omwana atyo omuli omukonye mwakagalo gumwoke womugamba ngaddyawoki kuba amanyi kyokya kati covid kyebakola negina emityabagala mwagala mutyabagala bukkakane nti ye sande bagirinyira kakabina kaba abasiru temulaba bakatusumbuwa ngasenako yongera kamba tupuleyingira katambi kano nabadde nyoyako ne mwanyinaze bateekateeka amagye ga NATO ne muwulire ebigambo bino mbirabe bangana malowoozi kwegali. There's an old saying in the Arab world, a house divided cannot stand for long. Mawuye ganeno nade galiko is an Arab NATO taking shape. The National North Atlantic Treaty Organization of Arabs they were creating that church. It will either perish or lie desolate. The saying may be old, but look at West Asia, a region divided in camps and mired in conflict. There are more than 22 Arab nations with at least 400 million people. They share the same set of beliefs but do not get along. Look at West Asia, a region divided in camps and mired in conflict. There are more than 22 Arab nations with at least 400 million people. They follow the same religion, share the same set of beliefs, but do not get along very well. Saudi Arabia is pitted against Qatar, Lebanon against Syria, Morocco against Algeria. It wasn't always like this. There was a time when Arabs were a united lot. Pan-Arabism was a movement in the 1960s. It integrated the Arab world both politically and socially. It promoted the idea of one Arab state. That this is set to change, that the Arab world may be united again, this time under a strategic alliance. Mpozi kanchogereko bwogezi mulaba ne ku lutimbe omukyalo tulabanga balagera kugatta bwe mulaba amajje gonna gonna ge balaba basetinga bagala kola National Atlantic North American Treaty North Atlantic Treaty Organization ekibiina kineeno tulaba amawanga ga Bulaya goolule gakikola ki gakirimu kane buwalabu bateekawo North Atlantic Treaty Organization naye omukyalo nadayogera agane who will benefit ala n'aganya mu mukago guno n'agamba nti America yadde bano balina ebyokulwanyisa naye ebiringa ebyo naye America tebyetaaga balina gas balina amafuta naye America si ebigikwata yayogedde nga mu byonna byonna nga alifalinga ku America mu video eno lwakwanga sesode funa maloboozi naye nga tuliza ku mufomo statement gye baza okusoma wali eri emabega eyogedde ku byagenda okusongako abagenda disasters mu nsi mubalabye abaganye okwata etteeka ekuuma sande nga ki era badefundika bagambye nti ekireese akati amawanga nolwakigeegatta wamu ag'obuwalabu gakole ejje litya baagala kulwanyisa ba terrorists. It did not fly. 5 years on, Arab NATO is in the head this time. Who is going to benefit? America has been benefiting. Who uses America? Number one. The Pope. Who used the Pope? Close to building a nuclear the Satan himself. The deal with the dying a slow death. Who created Islamic faith? The Arab states has the papacy. Change number 3, relations between kakati bano baana ezemu kuba kuŋŋaanyaamu badde ewaani ewa maama kibandi kati entalo zirwanibwa Ukraine gyeziri bagatta eggwanga ly'obuwalabu bagatta efuula eggwanga limu kabaka obukiiko obw'ekkono
and one NATO a block like north isi kono long story papa short, the bitogerako status quo has been appended awamasa amakambwe to risk of conflict. Bible yegera ko Daniel sura 8 soba yegerako ako somasa kwa malimirira ayigolokoka time yakazi kyebagala ayita tumanye obunabbi obwa Daniel awemirembe agenda kusikiza abantu baki bakunganya ejjali neno libeere nga ali promoting emirembe naye nga ggolo yali eryeji kulaba nga bateekawo eki batta abantu okuyita mirembe gineeno basobole okufuna wano common enemy kyobandi kati bakunganyiza obuwalabu buzze wabunamanga g'obukristaayo gabeere ejjalimu nato ya bulaaya bebanga amaze okugattibwamu n'abawalabu nabo nga bali mu gundi etya kitegeeza kati ensi efuna ejje litya Uganda wano ne Kenya ne Tanzania be baali bali mu East African Community kuva ddala tugamba East Africa tumanye ensi mmeka ne Rwanda nga teriiko kabere Burundi ngaye bakuba walinga nnyongeza bakuba baapu babwongerako bwongezi nga ono okuba obugga naye nga abanene babakuba basatu naye kati ne Burundi kweri Congo Zaire ne Sudani ne Sudani webali ne kweri kati obunabbi buno twogerako obw'amawanga 10 bakabaka 10 kwesula 17 amayembe 10 agali ku nsolo ene amayembe 10 Bible egante bakabaka 10 abataka kuwa buki buyinza nalo obuyinza okumala n'ensolo essaawa etya bebateekateeka kati baagala gatta Central Africa bagita Main Africa bwagala manga agali wano wakati wa Africa no across bagenda gafuula eggwanga litya nalina omukulembeze omu kiwandi kati East Africa eyongeddeko amanga amalala gakuze mu kukola kwago gaagala kufuna banka emu mujijjukira bajoga ku mawulire abo bagamba bagala bakole banka etya nga ebagatta wamu Uganda ng'esaba ebeere wano mu Uganda buno bunnabbi ab'Oluganda kakati yes ne kale so in fact ne ID egenda kubeegi mumbaga passport bagenda zijjawo bagamba in fact bagamba passport bagenda kukozesa za East Africa bagamba abantu baze passport zaabwe babweza East Africa nga ogende Kenya ekola ey'omuna Kenya ey'omuna Uganda nga tewakyali nteno ya Uganda mulaba okugatta kandi bano bakunganya ejjeeri abo watya they are having one common enemy. It's you who keep the Sabbath of the living God. Buno bunabbi bagenda gamba numanya kitusumbuwa ekimazeeko emirembe these Sabbath keepers tuwajjewo kabina katono nnyo kasende ng'ebyandiko bigamba nti kigwanira omuntu omu okufa abalala bakole ki so bagamba nga kutta kwa Yesu omwafu omwe abalala bawone kati buno buveewo ng'abo bali basanya Abayudaaya mbuyitira bagamba mbubatta Abayudaaya baggwewo mu nsi Yesu abule kyanona nga takiraba kuba bantu ba Katonda ebimu ku agenda ze bayogera kutta kwa Abayudaaya basanyawo mu Bulaaya andi be bantu ba Katonda be yaleka bagamba nzija ki yakyogera mu Buyudaaya kati baye bagamba jja abantu battano ne abulwe kyanona mu nsi atulekere ensi yaffe amayindi bwafadde obwana bwange ambireke bamanyi n'ensi yaabwe bali baninabe bennona ne mulamu muntu wasiribwadde nebirabire byandika byagamba nti agenda entala ziri bikolaki ziri bikkuka so ennyanja egenda kusizima abafu baayo loza mulaba kutimbaawo collective defense mechanism bagenda kuŋŋaanya eki defense emu nga balina ejje limu nga litabaganya wamu troops ez'enjawulo ez'amaanyi nadde njogeko ne mwanyinaze ntwogere ebigambo bino mbiwulirize naye weewuunya kinyi sina yadde akambe sina yadde kibooko omusajja annetendekera alina miigi uli ekigambo ekyo alina zi drone alina ne nuclear yetegekera atalina yadde akambe yadde akagirita yadde atamanyi nakuba samanze lwongamba gikube bawonkoona ng'owuli amazima lwongamba nti senge nga olina okuyita anjuza n'empowoolera okwo ku gundi ng'obafumise ku luti kyobala nti Pathfinder babatendeka tebayigiza ebyamagye Edison n'egganga ye batendeka aba Pathfinder babayigiriza ebyamagye olina okukubanga omanyi obulamu obuzibu osambula ku muguwa oswa mu bibira okuba omuliro awatali kibiriiti babatendekera ebijja mu maaso kubanga be otwala lwabi lwa muki
lwa mubiri si lwa mwoyo kati babiri batendekedde babateeseteese bagenda kulwana olutalo lwabwe sinzigu balukole ki naye ffe twayogedde ekigambo kinene wembadde yatuuka sitaani mutiitiizi ndagera ekigambo ekyo okumanyanga mutiitiizi n'atalina yadde atamanyi galula luyi amuleetedde emigi emukube busiru bwenkana kyo si busiru obwo ne wajja n'ogamba mwe oyinza okulaba na bamaguka naye n'oleeta migi etusirise so abaluganda kino ekigambo kibagambagana amagye ga nato ag'obuwala bwe gamaze oteekateeka mujjukire nga ekezi ye kulyetenga obusiraamu yabagamba nti you have one common enemy, it is the Christianity, obukristaayo. The Jews, abayudaaya balabe bammwe kiva nti omusiraamu yakubo babaze empakira nga tebakolagana mu yudaaya ebbanga lyo nga bakabwanango ekereziya basima omutima guli nti abo balabe bammwe temubaagala nga balabe bebatabagalirako ddala omukristaayo omutuufu ali omukatuliki era omusiraamu omutuufu ategeera ebyobuyisiraamu ekereziya gyamanyi ng'eddiini entuufu balolomona bano bangulikani baani bonna buno obwana obudde e Rooma bonna abulabanga kasasiro bwakusaddaakibwa era n'amadiini agegana n'ebiina oba amakanisa agegase ku bukatuliki we omwoyo w'obunabbi wagamba bannange ebyandikibwa biyinza obudde butono agamba bw'ati mu Testimonies to Ministers volume 5 page 716 agamba bw'ati while the Protestant world is by her attitude making concession to Rome nti ensi y'obuprotestanti ng'ekigero kyayo yessa ewa e Roma, let us arouse katugolokoke to comprehend the situation tuzukuke tutegere embeera nga bwegenda wa and view the contest before us in the is to bearing nti tulabe olutwolekedde mu mbeera ya lweki entuufu let the watchmen now lift up their voice leka abakuumi b'ekibuga aba Yerusalemu basitule amaloboozi ga and give the message which is the present truth for this time bawulire obubaka nga mazima g'ekiseera kino kikola ki let us show people where we are in the prophetic history eka tulaga abantu bwabo tuli mu byafa byobuki by'obunabbi and seek to arouse the spirit of true Protestantism tunoonye okugolokosa omwoyo gw'oprotestant ogwaki ogw'amazima awakening the world tuzukuse ensi to a sense of the value okubanga baddamu akategeera n'omuwendo of the privileges ogw'omukisa of religious liberty so long enjoyed okumanya eddembe lyabe ng'omukristaayo walina okubeera nakuba independent tweyagaki olasiba tuba tuli mu Uganda nga tuwulya enjiri eno olasana nga teyakugambako bino yabaawula kyebagala okugjawo Amerika kyeyaba yazimbibwako ebbanga lyonna obukristaayo okusinga bakanda mu nsi yonna ne malabika okubanga bw'amaanyi kubanga Christian wabaddewo religious liberty ne mu Uganda gye tulina naye egenda kugibwawo kubanga oprotestant buzzewa e Roma ewa maama kati bakoze ejja limu likube gwe naani gwe nanga balemedde ku mazima kyovala nti kati abasajja bataswala nga bamatte bakakembo baani bona bonna balowoozeeko basitudde enkundi bakutte ekkubo ne bagenda e Roma ne tetwewuunya kubanga tulaba ku lutimba awo mujja kubiraba after binaba bivuddeko nga 666 nga General Conference of SDA Church yes General Conference omuwendo gw'ogwo basajja bimu abameka abeezekere esula 18 esula 8 ya 8 ekola square root ya 666 ye 25 square root ya 666 ya papa ye kachukwa General Conference akafuga mwabona byobo square root ya papa 666 in fact square root ya papa ye General Conference mu bufunze papa square root ye ya bisajja biwota abakola General Conference musajja omwazi w'abasajja bimbameka bali wansi we ye square root era bala 666
nokola nonya square root yayo ofuna 25.8 mujjukire bali bagamba akakiko akafuga General Conference bagamba 25 to 26 ali mu mukaka kwa bimebeka mu batano naye ali mu batano ke kachika akafugira in back ground owabiri owokutano owabiri omukaga ye General ye Teddy Wilson kati 0.8 eno yeyo womukaga ayabiri mu batano Bible bogeda kabakuba kala mukamechi enkona nga basinza ki enjuba so kati wandi basize kicha kino mujja kukisoma wa Jesuit oath tujja jogera ko mundu ogunaddako ekirangiro kyo Jesuit kibalangirira ne basalawo byonna byo kubikola babituukirize mu kisa kino kitulimu obusamize bugenda maaso teri akuba ku muki ku mukono katwenge ne statement eno bodde bobutono era bwe kabugenda kunzigwako sina kyakola naye ge mazima ngala maaso naga ge mazima getuliko getubuulira utawuli wakati wa sabiti ya Katonda ne Setani mulaba nze kifaananyi ekyo mate mukaba agambe utawuli afura kuwanisa babe baani ba Kristo uyo mate n'abasajja bonna abasajja Bible yogerako nti kubanga walyanga n'ababbi wamu n'abenzi noza nenkanakana naki naawe ebigambo mu bijjukira ndowooza bano batudde ku nkiiko zaabwe zitabenzikiriza bakolera papa kubanga bakola ejje lyabwe limu bajja balwanyise gwe ali ku kigambo kyani kya Katonda nade magakegere kambi bagambeko lwakadde papa wano tujjukire mundu ogwedde nga awolereza abali bebisiya agamba nti homosexual people have the right to be in the family to be in a family. They are children of God. You can't kick someone out of the family nor make their life miserable for this. What we have to have is a civil union law. That way they are legally covered. On Papa Francis, except of Pope Francis, interview from Francisco. Yage balina okuteekera bakavalinga balibenga balina eddembe lyabwe nga baki n'abasiyazi basajja ebisiyaga bali promotinga era kakasa bigambo ebyo okupapa okubanga bwe bamukuba promoting ebisiyaga bino ndi ku CBC News sibyanga omusajja omu mu Embu yata bagamba amabega ga Phoenix omutwe guno gwengano bagali ku K24 TV. I killed the Catholic priest Michael Meyingi because he sodomized me. Catholic priest yali omuvuko ne bisiyaga namutta none ekyo tumetwa kirina koko kato omuvuko vuka sajja gwe yagula okumutwa okumujja mu komera ya mwegoba leta basero mulimire namwegomba namulete waka namusasulya namujjayo mugu namulete waka muli ebisiyaga yakubbe nyondo namutta era yamutta oyo kato yali wamanyo mbali bisiyaga ngaba yajiva opetata mulana kakokolo nga bale bakolanga naye none bwe yagamba ndi omusajja yamuli ebisiyaga namutta oyo father Catholic priest mu Kenya omulala wuno diocesan priests implicate 39 zawakufunisa banane amakumi ameka asatu embuto tebazaala tebawasa abanani bafunisa embuto abafunisa abali ba priest era bagamba nti amagandula ago bagamba they sometimes beat salute kati batebagala kubakola ki kubalaba nti they have saluted kubanga babuli obwana obuntu obuwala obulungi buki n'abakyala balungi bangi kali ogenda mu kwejjusa nga kwejjusa ogamba muzenvu mukoye ebyesinya agenda kuwumula mu kigo ng'omuzaalira abaana nga bamala beefuula mbu ffe tetuwasa nina wano muwala wange ayina mu faaza abaana aba faaza mu kiga kyakola yajja n'amuzaalamu nga bwaddayo tebazaala naye bazaala bandi balaayo edda balinanga balaawe sebalinga balaawe Filipo n'omulebe basajja babayiranga ddala bya ddala si bava ku baana batulimbalimba function zikola batulimba mbu tebakola ki tebawasa Paulo agaba okusinga okwakamuwasenga lwaki mwaka agenda maaso mule ebigambo bineeno galo mawulire genda somera sigange sinze yakoze obutambi buno mbongera ni maaso ne bagamba ebigambo bineeno child abuse anujasera gamawulire gensoma child abuse Catholic Church ekola child abuse
fault lines bapapa bafadha bali abana bisiyaga kali papa ono namujako ndo gobutale bisiyaga ngaolereza abasiyazi ntubabikiriye tukolere teke yabikiriya simwito muli bisiyaga naye muli wabiki kitegeeza ndi naye abakabalinga naye bwatyo bwali tekomye mu ntalo bapromotize bisiyaga bakoze buli kikolero bakoze buli kimu basirimudde abantu bataddewo entalo bakoze buli kyolowooza kyonna kafankunaali mu magandulo mugolaba mubatirimudde ensi nkuyanja n'enkuyanja naye kyannaku nnyo baali bikoze abantu abagala libaloweza mukama basaveneside ne bategenda kwegatta n'abasajja abo kibi nnyo akintu ekyo baakola naye dano egagama waddefe tuvumu ekanisa yaani ekanisa nosobola okuba neibala bwe bityo mwaba kyagenda mu general conference ngotegedde amazima nga katonda wulira statement eno iwritings page 24 agamba bwati I saw the necessity of those who believe that we are having the last message of mercy nalaba bwetaavu bwabo bakkiriza tulina obubaka obwekisa obukola ki being separate nga beeyawudde from those who are daily imbibing new errors ndi nga beeyawudde kwabo buli kiseera gunja abaleeta ensobi wakati mu ki mubo I saw that neither young nalaba nti newankubadde omuto n'old yadde omuki omukulu should attend their meetings temudde muna kugenda mu nkuŋŋaana zaabwe kama yagamba si bigambo byange yagenda maaso n'agamba for it is wrong to thus encourage them while they teach error that is a deadly poison to the soul and teach for doctrines the commandments of men tikibi nnyo okwegattala abantu abo nga bayigiriza obuki oyinza okugamba bayigiriza bulimba ki olsanzana baga nti sande sesabbiiti aweza bagamba ndi bagamba omuntu afa asigala ategeera ani amanyi obulimba bwayigiriza obudde bwenzi gwako ani abumanyi obudde bwenzi gwako bwe budduse obulimba bayigiriza kambuba buli abooluganda obulimba obwo byebenabe bakola ku sabbiiti nga bagirinyira nga balaga tebirina mutawaana they are teaching others that we are doing the right thing tukola ekintu ekituufu bayigiriza obulimba golaba enkola zozo bakola za promoting nga mukama aziwakanya olwo ekigambo ekyo bayigiriza buki they are teaching error bo associating nabo you have compromised the truth mbadde ngenda balaga akatambi kaneeno olw'obudde nti buweddeyo abooluganda mbadde ngenda kubalaga ennyumba eno mbadde kugibalaga oba ogitunuulidde oba mugirabye abali ku lutimbe bajja kugiraba eyo ennyumba eno oba ogitunuulidde bagizimba ku mazzi sina ku mazzi eringa lyato eseeyeeya maka ganyirira liringa lyato bwolitunulira ng'abasajja baakola litemagana buli kimu mu ekiri okumanyanga liriko n'obudaala ogw'omunyanya nga kamupuulu mu swimming pool ate nalyo liye bateeka swimming pool ku lyo wansi mu lyato nyina eno oba mu nnyumba eno bagiyita floating simanyi villa we batyo bagiyita bokka wansi muyo mulimu ebisenge bikka wansi ko mu mazzi wabaka mu buliri nga ekigiraasi bweki nga aquarium zino ez'ebyennyanja kali ngolaba aquarium eririyo nga ebyennyanja bikulugirako tebikwetuula buki oli ku kiriri kyo weebase wansi omuntu otagenda kwegomba ggulu lijja nansi ki naye abooluganda bino ensi ebikoze birabika bulungi nga nijja kuddamu katapulengera olweggulo kubanga tujja kuba weetuli ffenna mulabe omuntu atuuka mu bulamu buno nga talina kyeyeetaaga kiba nti basajja batuse ne bava ku katonda nga balaba nti kirungi kyenyiza okwetaaga okuva ku katonda ku bino byenfunye bye nnina bimmala ndi buki ndi mugagga naye nga sinaba kweyongerayo nekyo ntyalatesoza okubalaga bintu biri ebi tuliko bayibuli eyogera ku mwana w'okubula mu Luka 17 ye Yuda Yesu Kristo agamba nti bonna be wampa nabatuuse okuggyako omwana waki mu Basolonike ekyokubiri essula 3 bayibuli eyogera ku mwana w'okubula obwa paapa essula yakubiri weebale nyolonyi lwakusatu ayogera ku mwana w'okukola ki
kali abaana b'okula bali babiri mu bayibuli Yuda teyalokolebwa era bayibuli oba osomera gamba nti ekyandikwa kikole ki kituukirire bw'obanga ekyandikwa Yuda teyalokolebwa ng'ekyandikwa kyali kituukirire kyamuwandiikibwako ne papa tagenda kulokolebwa kubanga kyamukola ki kyamuwandiikibwako. We have two sons of perdition, the Pope and Judas. Bonna bewampa nabatuusa. Yuda kiki yakola? Yalamu Yesu olukwe. Yamulyamu atya? He sold his Christ with a price. Yamufunamu omusimbi. Otegedde ekigambo ekyo? Amala okumulyamu olukwe n'amufunamu omusimbi. Naye ku nkomerero yawona. N'abakristaayo banja bakoze Kristo waabwe bwe batyo bamuliddemu olukwe ne bawa obusente obutalina makulu ne beegana Katonda yabakola ki? Bayibuli ne beegana Kristo yabakola ki? Eyabagula n'omusaayi gwe ne bamwegaana ngenda kutuusa akatambi kano mwena bali ku lutimba eyo munansonyiwa olw'obudde nina kyandika kyerera okusoma mukiwulizeeko wano kubanga kikulu nnyo nga nfundikira eddakiika zange ziweddeyo naye njagala tukiwulirize. Bayibuli egamba bweti Mukama agamba ebigambo bino tubiwulirize. Agamba bw'ati agamba bw'ati tunaatera okumaliriza bwete ennyumba bwefaanana kulyata banagira mujjajjira b'oluvannyuma abali ku TV mugirabye ndowooza floating. Isaya 65 Bayibuli egamba ne 18. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered nor come into mind. Tikubanga ntole gweje n'ensi ki empya ebyasooka ebyolubeerera tebigenda kujjukirwa ebyemabega tebigenda kujjukirwa yadde okudda mu birowoozo byabaki. Weewagera maaso n'agamba obunabbi buno eno Isaya 66 18 gamba maaso n'agamba mu nnyiriri olw'ekumi but ye be ye glad ne musanyuke and rejoice era mujaguze forever in that which I create. Musanyukire kyenkola ky'abooluganda kyentonda. For behold, I create Jerusalem a rejoicing and happy a joy. Tintonda Yerusalemu okubeera okusanyuka n'abantu baayo okubeera essanyu abooluganda. Abasajja bali mu bintu binene ebinyirira n'ekikaasa kiyinza omukwata n'abibeeramu nga yena atugubadde nga atudde mu kabuyonjo naye nga binyirira nga gwe mukasiisirako emirembe gyolina kiyenkanika. Mukama atoze Yerusaalemi okubeera essanyu n'okujjaguza n'abantu baayo. Tujebeerabeera mu bwakabaka mu bulamu obutalina buyinike nga tulina emirembe n'essanyu. Oba Yerusaalemi eriba etukula oba tereba tetukula oba eribeera etya, Mukama agambye nti kyatonda ekisingako obuki. Weya bwagenda maaso n'agamba neyongerayo n'ebigambo bino. Agamba maaso n'agamba bw'ati Bakolinso ekisooka 2:9 but as it is written nga bwe kyawandiikibwa I have not seen eriiso kyeyitalabangako no ear heard eriiso kutokola ki okuwulira neither have entered into the heart of man okuyingira mu mutima gwaki the things which God hath prepared for them that love him. Mukama byategetegedde abakola ki bwe mbanga ndabye floating villa floatinga Mukama nangamba nti yotalabangako byenkutegekedde era ndi okwegomba eyo kitegeeza kyeneegomba ekigenda okumpeera ekisinga obuki obulungi abooluganda. So nga kyekisinga obulungi era kyenduubirira okutuukako n'okufuna. Agamba maaso n'angamba amaze okugamba mukimanyi nti Pawulo ayogera bigambo bino eno mwenda wagambye but as it is written nga bwe kyakola ki. Mukimanyi Pawulo yasoma byawandiikibwa vala njagala nyendagaana enkadde omuntu okutegeera Bayibuli. Isaaya 64 ebigambo Pawulo yayogera bwe yabijja yagamba bw'ati
For since the beginning of the world, kuba ku lubereberye lw'ensi, many have not heard, abantu bawulirangako, nor perceived by the ear, okulira n'amatu gaabwe, neither have the eyes seen the liso okola ki, O God, ayi Katonda, beside thee, okujjako gwe, what he hath prepared for him that waiteth for him. Mukama kyategekeddekedde abamulindirira, teri yali akiwuliddeko, teri yali akifumintirizaako, kyakutegekedde gwe omuwanguzi w'oluganda. So essuubi lyo ng'omukristaayo okulindirira Katonda agambye nti kyategekedde abo abamulindirira. Olidde ekigambo ekyo oluganda. Nga ngenda maaso okumalayo ekyandikwa kino agenda maaso n'agamba Petero ekyokubiri 3:13 agamba bw'ati, nevertheless ng'olese ebyo byonna we fe according to his promise, kusinziira ku kisuniro kyani kya Katonda, look for new heavens and the new earth. Tutunulire gwejja n'ensi ekyabo oluganda, where in dwelleth righteousness, awatula obutuukirivu wokka. Petero ekyokubiri 3:13 agambye, then Isaya 6:22 wawe yasuubiza eggulu erijja n'ensi empya. Mu Isaya 6:22 agamba bw'ati, for as the new heavens and the new earth which I will make, eggwejja n'ensi empya bendikola ki, bendikola esigayo te maaso gange, bw'ayogera Mukama. Awo olituuka okuva ku mwezi okutuukisa ku muki, ndi ku Isaya 6:22 n'okuva ku Sabira okutuusa ku ki, bonna banajjanga maaso ga Mukama okukola ki, okusinza. Tinezadde yaffe n'erinnya yaffe lijja kusigala emirembe n'emiki n'emirembe. Njagala kufundikira ebigambo bino eno olwakadde nti kakoze ekyabo oluganda kaweddeyo. Mbeebaza abooluganda ekyokulya kino nkibuuse olwakadde kwakabadde kaweddeko, ate saagadde njigeye nga balala tubamiisinza aboku TV, naye mbeebaza abooluganda ebyokuyiga bino eno bye tuyize. Nsaba kimu abantu bawagire programu eno, buli kino omuwala awagire ki, yeetaaga buwagizi bwe gwatudde ku muntu TV alaba. Naawe atudde wano w'oluganda programu yeetaaga buki, bw'otaawagire kyova obagamba lwaki bwagera Mukama w'eggye kimudde gye ndi, bwagera Mukama w'eggye nange ndidda gye muli. Abooluganda, Bayibuli egambye nti byategese byabawanguzi, naye tugenda kuwangula nga tukola omulimu gwa Katonda, either nga tuli ku bituuti oba tuli mabega wa biki. Ekikulu kya byonnaku wagira omulimu gwa Katonda mu nsawo ne byonna. Ekino kigambo kibagamba mmwe abooluganda basigadde wano, kubanga eri gye tuli ndowooza kyembadde ngamba abooluganda nti omulimu guno ogenda mu maaso, mbadde mbasaba nga mbeegayirira tetugusindiikiriza eri bantu balala. Olowooza nti gundi gyali ajja kukola omulimu, oluganda gundi gyali ajja kukola omuki, ebigambo bibagamba era mbibagambye ng'entakera. Olina omukisa gwatudde wano awuliriza enjiri eno, olina omukisa omuntu atudde wano awuliriza ebigambo bino. Bangi bayayaanye era bayayaana okutegeera amazima tebagasobola gakola ki. Ne Yesu Kristo yayogera mu kiseera kye nti bannabbi bangi abayayaana okulaba muwulira kaakati tebasobola kufuna mukisa ogwo, n'okulaba mukola ki, tebayinza. Buno obunabbi otuyigiza abantu bangi bali babuno bannange bakati ensolo kye ki, oba akabono k'ensolo kye ki. Ali ebambi yeebuuza ne waliwo aliwo atudde nga n'ennyindo agifudde enkata munyiivu, kubanga mu kisajja tekyogera tekikola ki, tekivaawo, oba nga yaze tabikola ki, ng'oboze ku tupass time. Naye waliwo abali ebambi bagamba Ezekiel ono ndimutegeera ddi. Obunabbi buno bwa Daniel essula ey'omusanvu nga buzibu, nga sibutegeera. Ensolo zino zaali zitya, zaava zayang, ensolo zino sizitegeera. Bannabbi baki bangi bali eyo bayayaana okutegeera ebigambo bino naye bambi tasobola kubitegeera. Naye ggwe olina omukisa kubanga obiraba era obiwulira, bo tebalina mukisa. Naye za mukisa guno gw'olina gukozese ng'owagira omulimu gwa Katonda. Ekiraba kulisawo tukyuke, bwe mba kingi nga ndi munafu naawe ng'oli muki, olwana kuleka bubi. Bwa muganda wo ng'asobya
mu kkanisa mulabule mubuulirire munenye tomukolako kakuukulu kumugeya buki ate buli olaba omuntu ng'akola ensobi tugamba nga sisalidi alikola sya ne munaatumerako bosi ebyo mubikole ki mubigalewo saidi naye yetaaga buyambi bwo oyo saidi ya katonda obanza kinyindi katonda akakalira musumba awemudde kani nzani atawemula sya nze n'okuba kankube ga musumba awunze kuganda ti byokola olaba ndowooza so buli omu ayambe munne tutambule olugendo tutumaleko ekisinga obukulu mu byonna twekubeera mu kkanisa nga omusana gubulyanga bikola ki ng'enenya ekibi wabula siku nti tuli wantu tunonyansiriza abaluganda nti tulanze kunoonya batuukirivu nti aya oyaddeyo tasaanidde gufuluma asibye tuliko wano era tukkiriza nti buli reformation ezibeerawo ne separation zone zibeerawo ne mukama separation ya Lutti ne ya Nuwa mwagenderamu ababi netebyagana mukama kola separation ye na kuzikiriza basigala bonozanyisa omusano olagamba atoba neno jenze nabo bakola bineno kanze kanedire mu Sodoma era byona bye bitya jafira mu Sodoma akali jikoje kali mukama oyanyigirawo de yagamba osyayagalawo buli wanga akolechi aveewo kagubono beera ajja kuchomekerayo kino dduka kutaasa bulamu bwe gwo mutuukirivu era kumanya mu lugero lwetuuse mutuli bayibuli egamba nabagambako mu lugwedde nti twaseparatinga tusobole okutuukirira so si twaseparatinga kubanga tuli batuukirivu gambako mukategedde kyekyo onooteeka ekyo ku bwongo obwo ng'ekyakujja eri nga tosobola kutuukirira wali eri wali wafu nga bayigiriza nsobi ekibi tebakinenya mu kibi kyamulanga bekikola ki yekyakujjayo n'okola nga bamala dde okwewaana bo bajoyininga setaani yekyakwawula ojje mu bantu banoonya katonda bagala okukyusibwa okuzzibwa obuki era naffe tutudde waneeno si yegalanti nti kati tudde waneeno otuleko ebo olugano neyaŋŋambye oli waliwo yagamba ennaku ezo mbu nze namalako omwaka mulamba nga sikola kibi sinesi waluganda muffe mulokole yamalako omwaka mulamba ndakola kiki wanje 2017 eyo naye ayimalako nga tasobya era mukama atunalagamba woolaba enoka lyange lyeriya ngagakulina nobulonyi naye nga agamba naye nga akwanatera okuba nonna banelirabe bwe yali aloyokalozoozo okumala omwaka muki kakigeza gwagwawo kati yaddayo buto kati dayimoni musanvu zamuwalampa kubanga yali amaze okuwona ekibi so kati ffe tujja kutuuka ku leve yaboluganda ffe tukkiriza nti tuli mu nsi ya kibi ayova maaki tulina kuba nga tutuukiridde neteweeranyira kontins omutukuvu kiyingi ojja kufuna obuzibu so mukama atuwa omukisa abooluganda yakomekereza ebigambo bino tusooke tuweeyo okusaba tuyimbe oluyimba olufundikira kusinza kwa leero katusaba abooluganda katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga otukuumye era otuwadde ekisa okuyiga ekigambo kyo tukiyisiza mimwa oba oli awo tegisaana biwuliddwa mu matu agasanyukira aba aganoonya okuwulira obubi naye otusaasidde okubiwulira n'otusaasira okubyogera ate era n'okusembera w'oli okuyigira ku bigero ebyo otusobeze otusaasire otunafuye otuwa amaanyi tusobole okuwangula n'ebituwangula tuwe obusobozi okuyigiriza ekigambo ekyo nga tekikolikyeramu muffe nga tuli kyakulabirako tusabire ekkanisa yo abooluganda bonna gye bali mu nsi yonna obawe amaanyi okuyimirira mu kiseera kino ekisembayo ekiweddeyo era nga tukusaba nga tukwegayirira nti bwe tulaba obubonero bw'ebiro tweme okutya olw'ebyo ebigenda okujja naye tutye butya tunayimira mu maaso go oba butya tuyimiridde kakano mu maaso go olw'okusaanira kwaffe gy'oli saba tutulongoosa obulamu bwaffe tuyambagane ng'abooluganda tutuukirire mu kkubo lyo kubanga ekikusanyusa era ekigwana gye tuli bwe tulikomya obwakabaka bwo leka tusobole okusangibwa ffenna nga tulindiridde gy'eddene tusabira bangi abali mu kkanisa muno abamu banyiivu abo basanyufu olw'ekigambo kyo si mu kkanisa mwokka n'ebweru w'ekkanisa abantu bangi abali badde ku TV
ng'ennaku ebatta olw'ebigambo ebibuulirwa n'obusungu n'ekiruyi olw'omusana guno. Sanga tukwegayirira ogolokoke obasaasire obabuulirire era obaluŋŋamye nti gano ge mazima g'obasobola okugatambuliramu. Bwetyo bwe tulisabe nga tukwegayirira, si kubanga tulina amaanyi, si kubanga tulina obuyinza bungi, si kubanga tuli bannaggwano, naye olw'ekisa kyo otusaasire okole byonna nga bw'oyagala bw'osiima mu linnya eddungi lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Nga tumaze omulimu gwaffe ebibala biretwalwa musanyu okubituusa mu kibuga ekijja. Sanyu eringi bulijjo nga tujja kuliza wali olunaku lujja mangu tukuŋŋaanira wali gye tuliyimbira sanyu atumwebaza nyonyini tumusuta mukama mu kibuga ekijja. Sanyu eringi bulijjo nga tujja kuliza wali olunaku lujja mangu tukuŋŋaanira wali iba sanyu lingi nnyo muju eza korazabu mukama zatukolera mu kibuga ekiyonginyo. Sanyu bulijjo nga